Grush TV kwoli ngena kusaba muganda wange ogende wasawo o subscribinge o likinge atela o sharinge natera osolo commentinga okusinzira ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyongero kubanga nkutegeeza nti gwe wenanga otawanyizibwa empewo z'ekika dogo obufumbo obuyuga oyagala genda bweru emirimu yeto gitambula bulungi okwata sente zikuyita buyisi mu ngalo oba tolinyisibwa ddala ku mirimu gyo naddala baganda bafe abali ebweru ne wane Uganda jangu ewa Haji Ibrahim Musa omusomi weddwa era nga ono asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja natera osobola okumunonyako ku namba y'essimu eno 0754 22 69 71 njiddamu 0754 22 69 71 ye Haji Ibrahim Musa asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja. Ogamba otya? Ndi bulungi mpozi gwe nayagala. Emirimu gitambula gitya? Emirimu gitambula bulungi ddala because wano ku Radio 4 bampa opportunity y'okubeera creative and then nekirala nali ntidde because I've never co-hosted with somebody. Nakola for the last 20 years mbadde nkolanga nzekka but oh my ate ndaba nti bw'oco-hostinga binyumana nnyo n'okusinga so I co-host weewaawo n'omuwala gwe bayita Tina and her being younger than me anzijukiza that vibe n'anteeka mu vibe eya current situation ebeera mu bavubuka nange nendeeta eyedda so then kabeera kasavu kanyama mu weewaawo. Yes. Wafiiringa otya wetudda ku the other side gye wali wafiiringa otya we wali oluzinzi omulimu gwo guli gw'obadde okolako esayidi eri? Nafiiringa bubi ddala nga bonobeera ng'olina omwana oba n'akufaako so nali omu ku abo pioneers aba Ddembe FM so and it after 20 years I think close to 20 or 15 years nga ndi ku that very radio stations nafiiringa bubi especially the way we were fired to our termination letters tekyampisa bulungi yet na singa wakiri bakuyita ne bakuwa termination letter ne bakunnyonnyola but nze okubeera nga ndi ku mpewo then amaani batuyita I thought it was a normal meeting and then ne batuwa empapula ne batugoba kiringa oli okwata message nga bonolaba text message waliwo bosses abamu nga bagobera ku ssimu so with all the time like gye nateekamu I thought maybe kyandibadde kirungi kya buntu bulamu okubeera nga we were given a preparation nganze I don't know about others because olaba ku radio stations ezisinga ne bolaba media n'emirimu egisinga abakolera abantu tebasobola tusasula budde bwe tuteekamu. We do these things because we do them with passion. We want what we are doing to serve ebeera nga musawo so kye nalowooza naye nga bwetali yange si ya jjajja wange bali right okungobanga akabuzi ndaba okiraba so tekyampisa bulungi but lucky enough it was kind of psychological mpaka nakati sinakidigestinga bulungi definitely but wano ku Radio 4 they are homely people so ogenda okulaba nga you're fitting in. I'm told even vibe gyenina eno esinga ne gye nalina ku Ddembe simanyi gwoba okiraba otya so the transition yali eri nnungi so far ate nga wano mazeewo I think close to a month now it feels like as if I've been here for a whole year. Ebiseera ebisinga abakyala bafuna okusomoozebwa mu bulamu bwabwe babaako n'abantu be boogerezeganyako nabo gwe wafuna information eno ey'okubanga ogobebwa ku mulimu ogwo muntu ki gwe wasooka okubanga okontaktinga ng'oyogerako naye? N'ekigambo okugoba mu bulamu bwange nali simanyi nti nsobola okugobwa because buli kimu nali nkikola nga bonobeera nti baagala ba clients nga kwe bali ku radio n'olabanga bye baagala obikola mu budde kati bw'okozesa ekigambo goba kale anyway nera kituufu bampa termination letter bangoba so nasooka kwogera na Doreen because kyampitirirako nnyo
nenkubira Doreen, who is a very good friend of mine, nemugamba oli wa jangu. Now, bantu batulaba wano, but we have mouth emimwa gye tufiidinga abantu abali emabega waffe, and my mom is one of those people. So nga naye tulina omunnyonnyola. And that's what exactly happened. So I had to call Doreen, nantuuza, n'abeera nange. She was there for me during that trying moment. Netuwulira maama wange, timunaye omulimu guweddewo neera ebimu by'obadde olaba bigenda kendeera. But nga Mukama bw'ateerabira babe, bagamba nti akugoba yakuwa ekkubo. So nagenda okulaba nga here I was, radio phone empita, and then I realized tikirabika naera Mukama wanted me to serve at least Nowa Radio 4. Yes. Wagezaako okubanga otwala obuvunaanyizibwa okumanya lwaki baakugoba oba up to now tonamanya? Batugamba radio etekola ssente bulungi. Yes, so it was basically that.